Nga wiiki y'abavubuka ekyagenda mu maaso abavubuka okuva mu mawanga ag'enjawulo mu Africa bakungaanidde ku hoteli ya Silver Springs e Bugoloobi nga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okuvvuunuka embeera embi. Amanya gange mampitibwa Esther Namboka nzaakulira ekitongole kya Girls Forum International kino ekitongole kimu ekyegasse ku bitongole ebirala byonna nga Reproductive Health Uganda ne Chadnet nga tukungaanyizza abavubuka okuva mu nsi zonna ez'omu Africa okujja okubeera wamu okusharinga ebizibu n'ebirungi bye bazze nga baganyulwamu mu nsi zaabwe ez'enjawulo nga bo abavubuka. Eno conference yesooka gye tutegese era nga egenda kubanga ebeera annual oba buli mwaka tujja kubanga tuleeta abavubuka ab'enjawulo okuva mu nsi zonna ez'omu Africa okutula wansi ku mmeeza emu basobole okwogera ku bintu bino ebibafaako. Abavubuka mu Africa kyenkana basisinkana embeera y'emu okuli ebbula y'emirimu ng'abamu baalemera n'omukunywa ebiragalalagala nga abawala balemerera okwetuusaako pads nga bali mu nsonga z'abakyala. Kwolesa omwoleso bye balina bye bakozeeko ng'abavubuka innovations ku mulama gwa leero nti abavubuka balina kwekolera emirimu ate ekirala bayambeko okulaba nti balina kye bakola okulaba nti babeerawo ng'abavubuka bafuna emirimu ate ekirala bayamba eggwanga okubeerawo okulaba nti tebafuna obuzibu nga tebalina bya bujjanjabi eby'obulamu. Olukungaana luno lwetabiddwako aba African Union kungaaniddemu abavubuka okuva mu mawanga ga Africa nga Esther Namboko omu ku bakulembeddemu olukiiko luno alina by'alambuludde. Eno conference yesooka gye tutegese era nga egenda kubanga ebeera annual oba buli mwaka tujja kubanga tuleeta abavubuka ab'enjawulo okuva mu nsi zonna ez'omu Africa okutula wansi ku mmeeza emu basobole okwogera ku bintu bino ebibafaako. Abavubuka omusasi waffe bayogeddeko nabo basiimye olukungaana luno era abamu nga bavudde Katwe basuubiza okuddayo basomese bannaabwe. Ffe nga ffe abaana abato oba abavubuka mu Uganda twatuula ne tugamba tulina okulaba nti batuwulira. Eno conference eringa platform twagala bawulirize abasobola okuchanginga policies zinene okumanya bintu ebyenjawulo kuba otunuulira ebyobulamu abavubuka tulekeddwa ki emabega ne mu byobukulembeze kuba otunuulira abavubuka ffe ddala nga ffe abawangalira mu ghetto tula abasinga obungi abali myaka gyange bawulira nga abalekebwawa emabega naye buli we tujja mu conference eno oba nganze kuba kati nze mbakiikiridde ngenda kufunamu amagezi ag'enjawulo kuba tuli wano ng'abavubuka aba Africa okuva mu nsi ez'enjawulo okuli Congo, Burundi n'ensi endala nti tugenda kubanga tukubaganya ebirowoozo ku bizibu ebituluma nga ffe abavubuka nti wotunuulira mu byobukulembeze abavubuka tetuweereddwa nnyo mukisa kubeera nga tubikola ki nga tubyetabamu.